nga tonnafa toweevuma nsi Mzee Jemba tali mu kubeera nga yeevuma ensi kyemmanyi na kano ka challenge ayinza okubeera nga yakakoze my Uganda is not my Uganda naye tuli waweeru Mzee Jemba ali waweeru kugambye Mzee Jemba ali mu kubeera nga ali mu kweyagala bweyagazi ate ebidongo si bye baatadde subira ne pata agenda kulya after party oluvannyuma lwa Mzee ono okutrendinga actually from nsubira last year ono Mzee namazeeko omwezi nga nimukubera nga trendinga ezo omwezi nga gumu ne weeks nga zizo yajjanga asaaga naye akyalemeddeko mukubera nga trendinga besides okubera nti nera katandikiriza mpola mpola mu bifaananyi omanyi wano mu Uganda sina mu Uganda wokka across the globe social media kati nowadays esobola okumakinga omuntu ate social media esobola okusuula omuntu gwekyo oba tokikkiriza ate silabira ku Mzee Jemba just mwana yakuba kukubika fana n'ateekako omugenzi yafudde kino ne katandika okubeera nkatambula ku Facebook ku social media platforms ez'enjawulo ku WhatsApp ne katambula bwatyo Mzee abantu batandika okugenda ewuwe ne batandika okubeera nga bamukolako interview mukwera nga bamukolako interview Mzee nagamba ninamu okusomoozebwa sinina ssimu zimuseereza akareediyo kange bibyo Mzee ne bagenda ne bamuwa ebintu ebye ne bamuzimbira ennyumba ye ne bamala okubeera nga bagikomerera ne bamuwa smartphone ne bamuwa radio ne bamuwa TV ne bamuwa solar panel ne bamutwalira kwegamba ebintu bingi ne bitandika okubeera nga bimweyuna oba ebirungi takomye okwo kakati ali waweeru Mzee Jemba ali waweeru gwatandika kubeera nga olabako ka challenge kandi ngeje kanyumira naddala nga kakomekereza wegambira tuli waweeru kwegamba abaana bali excited nnyo okubeera nti endongo bagitadde besides okubeera nti endongo bagitadde Mzee Jemba ali mu kubeera nga anyumirwa bunyumirwa kyekyo kyenkugambye mu kutandika nga tonnafa toweevuma nsi ani yali amanyi nagambirako actually wakanena akatami gye katandikira oba story ono Mzee Jemba gye yatandikira n'aka akafaananyi kennyini akali mu kubeera nka trendinga nakutegeezaako bulungi naddala gwe yasubscribinga no ku SMX Media ng'otera okulaba story zange kyemmanyi obeera wasubscribinga dda mu guli omwaka nga gutandika eyo story yennyini nagistreaminga live twali eyo nga tugenze kuziika ne Bobi Wine actually twali tugenze side ze yeekayunga noweeyongerayo eyo munda mukwano gwaffe bamuyita Pimpa yali afiiriddwa taata we Mzee Jemba najja okubeera nga asoma ebilango agenza okubeera nga trendinga omwaka oguwedde nga guggwako ng'akafaananyi ako bakakubadda mwaka nga gumu oba sekyo myezi nga 9 emabega kubanga twali tugenze ziikirako mukwano gwaffe bamuyita Pimpa Bobi Wine yaliyo Mzee Jemba najja okubeera nga asoma ebilango omu ku ffe bannamawulire abali bagenze kubanga nze nali ku video nga streaminga live omu ku ffe yamukubako akafaananyi naye tewaliwo kyagenda mu maaso sinti oba kolwe katandika okubeera nka trendinga naye simanyi mwana akafaananyi yakalya after like myezi nga 8 oba 9 oba 10 sinakindi tomanya guyinza n'okubeera nga n'omwaka gwawera Mzee natandika mpola mpola okubeera nga trendinga paka kati ali mu kubeera nga trendinga neffe updates wano ku SMX Media tusigala tuzikuleetera kasi so subscribinga ebisigadde ng'obitulekera nkujjukiza ku mukwano gwaffe yatwegasseeko Fair Rhymes nati omanyi tuli mu process ey'okubeera nga tutandika okubeera nga tugaba pads ono ye muyimbi eka eyakasooka okuvaayo n'agamba omanyi ngenda kwegattako SMX Media tulabe nga tugabira abaana abobuwala pads ali best in UK naye ate nga mwana munnayuganda omuziki agukubira mu UK naye nga gutuuka wanino mu ggwanga erya Uganda osobola ogendayo ku YouTube channel n'omu checking out kubanga alina music omulungi ne video eziri crystal clear naye nkujjukiza ne munnange gwe omuwala atanaba kubeera nga weeyuna obutiiti munnaffe abukutuusizzaako togenda tawana nagenda mu town baba batembeeyi babagobyeko ku kkubo wabula osobola omukubirako enamba y'essimu n'osobola okubeera nga weefunira obutiiti mu design ez'enjawulo mu colors ez'enjawulo osobola n'omulaga nga gwe kuwandyagadde okubeera nga kukolera n'akakolera nawe kennyini awulira nti wandyagadde okubeera ng'osuubula obutiiti buno abawala batandise okubeera nga babuuza ku mulembe obanga babweyuna osobola omukubirako ku ssimu gwe yandyagadde okubeera ng'obusobola okola essente neera sitiro asobola okubukuwa mu bungi bwonna bw'obeera oyagadde nawe ayagala kamu kamu osobola omukubirako ku ssimu eyo n'asobola okubeera nga bakola delivery y'obutiiti gwe nawe n'amanya omugaso gw'obutiiti nsuubira ogutegeera bulungi nnyo naddala abawala ensonga mugimanyi bulungi nnyo amanya eddoboozi bamutye SMX representing straight out SMX Media I sign out.